Tisi byemirembe gyamwe kwekutya atufuuga bumbula lwakatengo otutya ate bwe businga okubeera n'akatengo. People power, our power, NUP everywhere. People power, our power, NUP everywhere. Baganda bange mwenna mwenna, abaana b'eruweero, abaana b'abalwanyi, abaana ba Uganda, abaana b'ensi, abaana ba Buganda, nsanyusa okubalabako olunaku olwaleero. Waawo batukuza bwe tutyo nti musinkana omuntu ng'oludde omulaba omugamba nsanyusa okulaba, ne bw'oba mu mazima tosanyuse mulaba, kuba amazima amatuufu nga sirya kulimaze sisanyuse balaba nga muli mu mbeera bw'eti. Sisanyuse balaba nga mufaanana bwe bati, sisanyuse kulaba wano nga wafaanana bwe bati, naye nsanyuse nti tuli wano era tuliziganya olwaleero. Zaali nnaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'Okumi omwaka 1962, olunaku lwaleero giweza emyaka 63 gyennyini bukyanga kirangirirwa nti Uganda efunye obwetwaze. Tuli wano olunaku lwaleero nga tuwanise bendera ya Uganda waggulu ffenna ng'eggwanga, nga tu celebrating independence, nga tujaguza okufuna independence, naye nga amazima amatuufu tetufunanga independence. Kibadde emyaka 63, ne mu myaka egyo 63, mu myaka 63 omuntu omu amaze emyaka 40 nga tufugira ku mudumu gwa mmundu. Tetusobola kugamba nti tulina independence nga tetusobola kwesalirawo. Independence means self-determination. Independence means the citizens of the country can determine which path they want to pursue. Independence means freedom. Tetulina ddembe, tetusobola kwesalirawo gye tulaganga bannansi. Twali tufugibwa ba colonialists, naye bwe baavaawo kati waddawo ba colonialists abaddugavu ate nga bo babi okusinga ba colonialists abaasookawo. 63 years of independence and yet we've not gotten independence. We are not independent. We don't have the right to self-determination. We were once upon a time ruled by colonialists, but those white colonialists have been replaced by black colonialists. But these black colonialists are more evil than the white colonialists. Tuli wano olwaleero ku lunaku lwa independence. Museveni ali Kololo ajaguza independence. Ku lunaku lwa independence fe tuli wano, naye muganda waffe Kalanzi Sharifu omwana wa chairman ku kyalo ekiddako ali mu kkomera. Bamulumba ewuwe ne bamutulugunya, ne bamwamulamu engoye, ne bamukola buli kibi mu maaso g'abaana be, ne bamala ne bamusuula mu kkomera nga talina musango. Amaze emyaka 5 ng'ali mu kkomera, mu musango gwe gusimbyewo. Tetusobola gamba nti tulina independence. Bajjajjaffe nga bali mu myaka gyaffe, jjajjawo nga yenkana nga ggwe bakuŋŋaana nga bwe tuli. Oba oliawo ebiseera ebyo teyali Kyagulanyi yaliwo, ayinza okuba yali Beni Kiwanuka, ayinza okuba yali Ignatius Musaazi, ayinza okuba yali Kakonge. Bonna bonna abalwanizi b'eddembe abaliwo mu kiseera ekyo baasisinkana ne bannayuganda nga bali mu myaka gyammwe, ne bagamba ekimala kimala, nga baagala kulemerwa baana baabwe, era ne bawagira abo abaaliwo ne balwanyisa omuzungu, ng'omuzungu awagirwa amawanga ga Bungereza gonna, ng'ate omuzungu ayina abo be bayitanga ba collaborators. N'omuzungu bwe yajja wano okutufuga, bwe yajja wano okuwamba ensi yaffe, yali tasobola tuwamba wali bw'abanga takoseza abamu ku ffe. Malcolm X yatugamba nobody can make you a slave unless you give them your permission. Terasobola kufuula muddu okujjako ng'omwadde olukusa. Abo abazungu bajja wano ne bafuna ba collaborators abaali nga ab'ebitiibwa, abaali nga ab'amaanyi, abaali bamanyikiddwa, ne babawa ebibajjo by'ettaka, ne babawa ssente, ne batufuula abaddu. Naye bajjajjaffe baayimirira ne babiwakanya byonna, ne balwanyisa omuzungu ne bamugoba. Mu 62
olunaku lw'omwezi nga 9 omwezi ogw'okumi giweze emyaka 63 olunaku lwa leero bajjayo embutu ne bazikuba ne bajaguza ne basala embuzi ne beebaza Katonda. Abakala yemu nga yabo basubula ekyamaanyi, basubira ensi ennungi, basubira okujaguza, basubira okweyagala. Era kyali bwe kityo naye kyabeerawo ebbanga ttono nnyo. Wayitaba akaseera katono mu 6 duuka najja olw'omululu gw'obuyinza, olw'omululu gw'ebyenfuna. Era okuyaayana ne kuddamu, okubonaabona ne kuddamu. Twagenda bwe tutyo okuba independence bwe yabeerawo, tetubeerangako na mukulembeze ava mu buyinza mu ddembe, omulala n'ayingira mu buyinza mu ddembe. Kubadde kuma ayingira namundu nabbomu, afuluma namundu nabbomu. Baana ba maama, kino kyekiseera alinga okwayinza okuba yali Ignatius Musaazi, abazungu abaali bamanyikiddwa ne babawa ebibajjo by'ettaka, ne babawa ssente, ne batufuula abaddu. Naye bajjajjaffe baayimirira ne babiwakanya byonna, ne balwanyisa omuzungu. Kuba amasasi kuyingira, kuba amasasi mu kufuluma. Ayingira namundu nabbomu, afuluma namundu nabbomu. Baana ba maama, kino kyekiseera okugamba ekala nga mwe mulina obulamu, era bangi baafa tebaliiko na malaalo. Obuwanga bubembedde buli wamu. Twayita emyaka 5 egy'okunyigirizibwa, emyaka 5 egy'okubonaabona. Mubaali babonaabona temwalimu Museveni, temwalimu wa Luganda lwa Museveni. Mwe abantu bano mu Luweero Triangle, mwe abantu ba Buganda, yemwe babonaabona, yemwe mwafa, yemwe mwayiwa omusaayi gwammwe, yemwe mwasasula omutango ku lwa Uganda. Ebitabo bye bawandiika bitulaga nti abantu 5,000 baatemulwa. Naye ate mumbalirira abantu basukka ne mu kakadde abaatemulwa. Bakadde baffe bakkiriza ne bagamba kale bwe kuba gwe muwendo gwetaaga okusasula olw'ebiseera eby'omu maaso, ebyaffe bye tusigadde ngamba bakadde baffe, ebyabakadde baffe bye baali basigaddeyo, n'ebyaffe abaana baabwe n'abazzukulu baabwe bakkiriza nti kibeere bwe kityo. Baganda bange, emyaka 40 egiyise Museveni yakwasibwa obuyinza bw'eggwanga lino. Emyaka 40 egiyise, naye emyaka 40 egiyise wano we balwanira wafaanana bubi okusinga bwe wali wafaanana emyaka 4 egiyise. Enguudo eziri mu kitundu kino zifaanana bubi okusinga bwe zaali zifaanana emyaka 40 egiyise. Mulabye byonna gye tuyise baganda bange. Abantu bemwaleeta bakadde baffe bwe bagenda nga balambuza baali tebamanyi na makubo ga muno, nga balina okubeera ne bakadde baffe babatambuze ti wano oyita wano, wano oyita wali. Twali tulowooza tutambuza bannaffe kunona ggwanga ffenna tulyagaliremu, kumbe bo baali balambula ttaka lya kubba. Oluvannyuma lw'emyaka 40 abantu ababayamba babasasuddemu batulugunya kubawambira abaana baabwe, kuba temuli abaana baabwe, oba bakumanyi oba tebakumanyi. Andrew Takome Kayiira yalwana atase ensi eno, batemula mutemule mu 87. Tebakomyawo, bagenze batemula. Oyinza okulowooza nti oli bulungi, naye bagenze batemula. Twalina omwami omu ku bakitaffe omugundivu muno, bamuyita Aji Nadduli. Yabagambanga nti mu lutalo olwo yalekayo mukazi we n'abaana be 2. Naye ndi wano baganda bange okubajjukiza teginaweera na myaka 5 nga muganda waffe Jakana Nadduli. Abantu be bamu Aji Nadduli be yaleeta, be bamu be bamutemulidde muganda we, be bamutabani we, be bamu be batemulidde. Ate nga bakyagenda maaso, tuli wano ku lunaku lwa independence naye batukongoza bigere. Tuli wano ku lunaku lwa independence naye bafuuka ekyokungubaga. Tukungubaga olw'amagumba g'abaganda baffe nga ne wano we tuyimiridde ku magumba gaabwe. Omusaayi gwabwe gutokomose wano, nga gutokomose naye nga twongedde kubeera baddu. Njagala nnyo baganda bange tutunuulire wa gye tugudde, kubanga buli we mugezaako okwogera ebibaluma, buli we mugezaako okusitula eddoboozi lyammwe, munajjukira nti okulonda okubaddewo gye buvuddeko nga ekiseera ekyokulonda bwe kituuka nga bakwata obuwangwa bajja babakitaffe nga babupanga ku street.
batiisetiisa abantu okumanya tebalina na culture, tebalina na kitiibwa eri bantu baffe abaatemulwa. Abantu baffe tebaziikirwanga na kuziikibwa mu kitiibwa. So awo we tuli baganda bange, tebakomye ku kunakuwaza abantu, wabula babajjeeko buli kimu kye balina. Tebubuddeko mujjukira tinemmwanyi zemubadde mukyasabaidingirako nazo bazitutte. Olunaku lwajjo n'ennaku eziyise tubadde tuyita mu bitundu ebya Kiboga n'okwetoloola eyo. Wajjuddeyo gold naye wasinga obwavu. Tuli wano olunaku lwaleero oluvannyuma lw'emyaka 4 naye abaana bammwe abato tebali mu ssomero. Tebali mu ssomero kubanga abasomesa baagala tulowooza nti baagala buganyi kusasula basomesa, naye abaana bammwe nabo babakozesa kubanga Museveni bw'atuuka ng'ayagala baale ng'abantu kuba abantu abakulu mwamubuuka dda ng'akwata obwana obuto nga bwambaza t-shirt ze za yero nga buteekawo nga buleetera abayimbi babuyimbiremu. Awo bwe tuli mu kiseera kino. So ku lunaku olwa independence, on this Independence Day, my brothers and sisters, I want to call upon you to rise up and fight for the real independence and get the independence. Tekino kiseera okufuna independence eyannamaddala. Tekino kiseera okufuna obwetwaze obwannamaddala. Twabadde Busoga naye obwavu obuli wano bwe buli e Busoga bwe buli mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Ekyenjawulo nti mmwe babakyawa ak'enjawulo. Omanye omuntu bw'oba omubanja ate ye akukyawa nnyo. Bw'abanjibwa akyawa nnyo okusinga abanjibwa akyawa nnyo okusinga oyo amubanja. Baganda bange babatwalako buli kimu ate nga byandibadde bisasulwa. Yeyo yali endagaano naye tewali muntu yasasuddwa wano mu Luweero musasulwamu kutemulwa. Ekyenna nyini kati kambabulyeko kino ekintu gye tubadde nanyumizaako abantu b'e Busoga akagero kano era namwe kaziremu kabanyumize. Nakyemalira omu gwe bayitanga Stalin erimu eyo Russia yali ayogera ne bajenerozi be ng'ababuuza nti mumanyi engeri gy'okkakkanya omuntu n'omwavuwaza tenagoberera nga tebamanyi bw'akikola. N'akwata enkoko n'agikongola nga namu nga bwe mumanyi obulumi, n'agikongola n'agimalako ebyoya akoko nga kali awo kakankana n'obulumi katandika omugoberera nga bwe kabwejja empeke z'akasooli. Omuntu ennyini akakongodde n'abagamba nti bw'oba oyagala okuvuga omuntu osobola mukola buli kibi kyonna naye bw'obanga gwakyasobola omuwa obumpwanki ojja mmufuga n'abaana bo bafuge ne bw'anaafaana omuzimu gw'ogufuge. Eyo y'engeri gye bazze bafuga abantu bagulawo amaaso ku nfuga gye bagenda gye bali mu tufuga bakyagenda amaaso nga batufuga bwe batyo. Naddala ffe wano abantu b'omu Buganda twagala nnyo ebitiibwa mu kifo ky'okwagala obuyinza. Weesanga nga abantu bennyini abatukakkanyiza, abantu bennyini abatemulidde abantu baffe, abantu bennyini abatutidde abantu baffe, ate batufufugaza ne batunyangalaza, ate bo ne batutambuliza ku maviivi. Mwalaba nga bamaze okutemula muganda waffe Nadduli. Era Haji Nadduli ng'avaayo n'abyogera mu Busungu. Ekyennaku waayita eddakiika 2 ne bamukwakkanya. Bwe batyo nga badde mwalaba Museveni nga bw'ajereka kabaka waffe. Mwalaba nga bwe yagamba nti omuntu n'agamba ffe kukurashinga. Mwamulaba Museveni nga bwe yeefula Ssaabataka n'ayita abataka bajjajjaffe abakulu b'ebika nga talina lukusa lwa Ssaabasajja. N'abayita n'ajereka beene mu maaso gaffe ffenna Abaganda naye ng'afunayo abamu ku ffe ab'emyoyo emitono. N'abasuulirawo obumpwanki ne batandika okusirika. Awambye abaana ba Buganda bonna abamalidde makomera. Bw'ogenda ekitalya ogenda kusanga 80% ebitundu 80 ku buli 100 baana ba Buganda emisango gye babataddeko nti inciting violence. Buli gwe bakwata bateebereza
nti owagira Kyagulanyi kasobeera ng'oli mwavu, kasobeera ng'oli muvubuka, ate naddala ng'oli musiraamu, oba ogenda kufuna obuzibu. Eyo y'embeera gye tulimu. Babafufugaza tibabagoba ku bibanja byammwe, bamanerenda bonna bakabira emu, bafaanagana boogera lulimi lwe lumu. Bino byenjogerako kubanga mazima. Manyi bulungi nnyo nti bwe ŋŋenda mu mawanga amalala, bwe ŋŋenda mu bitundu ebirala, bwe ŋŋenda mu Enankolo oba Abakiga, bwe ŋŋenda Busoga ne njogera ebiruma Abasoga, bwe ŋŋenda Eggulu ne njogera ebiruma Abacholi, teba nsonga naye bwe nzija wano e Buganda ne njogera ebiruma Abaganda, bajja gamba nti nsosola mu mawanga. Ekyennaku era nga bakozesa abantu baffe baba balina amannya agagaffe. Bw'ati baleese Nalweyiso bajja kuleeta Rogers Mulimbwa, bw'ati baleese Mulimbwa bagenda kuleeta omuntu nti yenna bamukozese. Njagala bino, njagala olunaku lwaleero muleme kitwala nti tuzze kampeyini basaba kalulu, kuba baganda bange manye ebibaluma, manyi ne kyemwagala, manyi nti ebiseera biri nga bekwasa COVID bannemesa n'okubatuukako okwogera nammwe, naye amazima mugamanyi. So olunaku lwaleero si lwabasaba kalulu, olunaku lwaleero lwakubasaba kugulawo maaso na kukola nteekateeka na kutema mpenda, kulaba nga twetaggululako bano baserwajja okwota. Kisoboka. Baganda bange, omusaayi gwa Kayiira teguggwangawo, omwoyo gwa Nkwanga teguggwangawo, wadde bamutugumbula naye omwoyo gwa Jakana Nadduli teguggwangawo. Njagala mumanye nti kino kisoboka baganda bange, kisobokera ddala. Mulina omukisa guno okukomya okubonaabona, ate naddala mu abaana ba Buganda abato, mu abavubuka ba Buganda mulina omukisa okukyusa erinnya lyaffe, okukyusa engeri gye batulaba. Baatwonoonera erinnya, buno obusajja obw'emyoyo emitono baatwonoonera erinnya, baatwonoonera erinnya, abantu batandika okulowooza nti tuli bankwe, tetuli bankwe. Baatwonoonera erinnya balowooza abantu nti tuli batiitizi, tetuli batiitizi. Nabadde Busoga, baganda bange ab'e Busoga ne bagamba naye Bobi lwaki etukola bwe tuti, mwe Abaganda ne musooka muvaako e Buganda katono, ffe ne tujja ne mutuwamu jjassa omwaka gumu nga ffe tuli e Buganda, bwe tumamala okuba kasoja n'onakomawo. Kati ne kibasanyusizza naye nze kyannumiemu. Mumanyi lwakyannumiemu naga temugamba ensi etunyuma bwetyo, temugamba ensi erowooza tuli batiitizi. Bannange muli batiitizi, muli batiitizi baganda bange, tetuberangako batiitizi. Yeffe twaleeta Museveni wano, yeffe twaleeta Museveni wano, era nkulayirira yeffe tugenda omugoba wano. Abantu b'e Buganda bwe muba mwekyaye musobola okugoba Museveni, bwe muba mutegedde value yammwe musobola okugoba Museveni, bwe muba mutegedde ekitiibwa kyammwe musobola okugoba Museveni. Obutalyamu omusaayi gw'Abaganda bakonkwatokomoka wano, tusobola okugoba oyo omutemu etereza ensi yaffe. Oli ku Sama Uganda ndi live ku Facebook. Njagala mujjukire temunabeera independent. Kati abantu bawana ebiweero mu mazima amatuufu nga ekitundu kyekyaleeta omuntu muyinza kyandibadde kisasula bwe kityo. Tunuulira enguudo ze tuyitamu, eky'omukiso omulungi tugenda mugoba, ate nazzenga gye tubadde mbanyonnyola bye tugenda okukolera mu Uganda empya. Era program yabadde yakujja kunnyonnyola abantu b'e Nasakaseke gyabaaye okuwagira Kyagulanyi mumuwagira, ne gavumenti jjajja naye mubuyinza mugiwagira, naye agenda bakolera ki? Program yazibadde yakujja wano okubanyonnyola bye tugenda okubakolera, era nabyo njagala mbifunzefunze mu dakiika ntono, naye tekisinga obukulu kwe kuba guno bwongo number 1, number 2 okubawa eddembe ne mubanga tebabasalirawo obusalizi tebwagala mukolebwe, nga mmwe musobola okugamba twagala kino ne kikolebwa. Banaize tebalidde muno, tewali katawuni muno kesikubyemu kivvulo, mwe abavubuka mubadde nga mundaba, tewali katawuni kano kesikozeemu sho ng'osiibamu n'osulamu.
olinamu emikwano abasinga wano abamukumwe tumanyiganye face by face naye bannange enguudo za muno zennuma amalwaliro ga muno gannuma amasomero ga muno gannuma abavubuka ba muno bannuma ne mutuuka ekiseera nga mulina n'okweka erinnya lyo tosobola kweyita nakamatte kubanga terikyatunda tosobola kweyita nanyonga kubanga terikyatunda ekyo bannange tugenda kijjawo tuddemu tufune dignity yaffe nga bwe kyali bakadde baffe nga balwana mu lutalo tebalowoozangako nti gwe mutabani waabwe ogenda kuvuga bodaboda naye nga mu wiiki bakwata emirundi 3 tebakirowoozangako nti ogenda kutunda ekibanja omunoonyeyo w'okola akalimu tebakirowoozangako nti olunaku lugenda kukya babasengule ku ttaka lyabwe n'amagomba bagasendewo naye bwekityo bwe kiri kitundu kino kyennyini jagala ogende onoonyereze ba RPC ba DPC abakulu abakulira polisi n'abakulu abakulira amagye boogera lulimi ki kaakati no baganda bange oluvannyuma lw'okwogerako ebyo tuzze wano bategeeza nti kuno okulonda kwe tugendamu si kwe kwa bulijjo tumanyi bulungi nnyo nti abantu naddala wano mu Buganda baali beetamadde okulonda kuba okulonda kwa Museveni mujja nga muli bantu bangi nnyo ne mugenda ne mulonda naye kiringa ekimanyikiddwa nti mu kulonda bagenda kola kyoke bajja kwesimbawo banominatinge candidate n'abasinga okutiisa Museveni bajja mwetolooza polisi bajja genda babakwatya gasi bajja bagalira amakubo bagenda bagala okwogera n'abantu olunatuuka okunaku lw'okulonda bagenda kujjako intaneti bagenda kukwata campaign team ya Bobi Wine yonna bagisire naye bamusibire waka bagenda kujjako marediyo bagenda kukwata baperegesi bonna abazi rediyo batandika okubeera nakyemalira ekikopo bagenda kukwata n'ezirediyo ezaffe kennyini ze twagala ezaffe ez'obujjajja nazo bagenda zikozesa bagenda kukozesa abantu betukkiririzaamu bagenda kukozesa banaddiini bagenda kukozesa abapasita bagenda kukozesa abantu bemuwa ekitiibwa ebyo byonna byonna mubisuubira ensonga lwaki okulonda abantu baali bakukyawa ndi wano bali kuno si kwe kulonda okwa bulijjo eno bagiyita protest vote okategedde eno bati vote ekola etya number 1 kwe kumanya ti Museveni alowoozezza nti agenda siruwaza abantu amateeka weegali agatufuga naye kubanga ye amanyi ali waggulu w'amateeka alowooza agenda agamenya abannansi tuteeke wansi emitwe atutambulireko ekyo twakiganye simanyi oba nammwe mwakiganye ekisookera ddala twaweereddwa amagezi era naffe tuwa buli omu amagezi tugoberere amateeka ate tubeere nga ffe tukwatisa amateeka etteeka ligamba omuntu yenna bw'aba amenya etteeka ne bw'abeera wa poliisi gwe nga munnansi osobola omusitopinga kye bayita citizens arrest tugenda bakuba jeeke bw'obanga tomenya etteeka omuntu ne bw'aba amenya etteeka ng'ali mu yunifoomu ya poliisi osobola omukuba ku nsolobotto n'omugamba oli mu kumenya tteeka bannange tebanominatinga kubanga baali baagala nze siri kyali mwa Museveni simonga naye naye tadonga nange bantu tasama Uganda banominatinga kubanga baali baagala maama tebampandisa kuba baali baagala bampandisa kuba baali tebasobola butampandiisa tetuli wano kubanga tebalina tiyagasi tuli bamanyi ekisobola okubeerawo singa batandika okukolera ekisiru byabwe mukambwe ensonga eyo njagala musi wa kisa kya Museveni wabula olw'ekibuli kyammwe kiririzamu kwammwe muli wano kubanga mukimanyi mitima gyammwe ti mu mateeka muli matuufu mu maaso g'abakadde baffe bonna muli batuufu temulina kyamu kye mukoze ne mu maaso ga Katonda muli batuufu kati Museveni talina kyakugamba oyo namukadde so nga tugenda mu kulonda kuno baganda bange njagala temuba musooka okubeera nakyo kwekkiririzaamu kyemukola si kikyamu ate kyemukola kati kigenda kukyusa obulamu bwaffe forever ekyo ngenda banyonyola bwe kigenda okikola naye njagala mukakase nti okulonda kuno tusobola okufuula okwenjawulo baana ba maama tusobola okufuula okwenjawulo fenna bwe tusalawo obuteesuulirayo gwa naggamba
munsindikagano eno mukanyigo kano tulira nga nkwatibbwako nnyo okulaba mukadde waffe ono mukadde ng'ali wano waliwo abazeeyi bendabye nga abali wano mukasindikagano kano kitegeeza nti kyetukkiririzaamu kituufu. Njagala okubasaba step number 1 eryetya step number 1 kwe kumanya omulama gwe tuliko. Omulama gwe tuliko si gwakwata Jesse Kyagulanyi Muteeka Muyinza, omulama gwe tuliko gwa kukyusa nsi yaffe. Era mbasabe buli omu abeere agent. Kinsanyusa nnyo bwe tuba nga tuli wano nendaba amasimu gammwe nga mangi nga muli mu kulikodi nga temukomaawo mukozese intaneti ng'ekyaliko nga tebannagijjako mutambuze obubaka buno eira sipiiki yange oba balutamaguzi oba bano baluwongoya oba banyanzi oba ba alani mukwate obubaka obwo mu bushayalinge ku TikTok yammwe. Eyo essimu gy'olina y'amaanyi nnyo eringa emmundu esinga n'emmundu kubanga eyo essimu esobola okugula obwongo bw'abantu bangi. Eyo essimu esobola okukola Bobi Wine bangi. Tomanyi ani, tomanyi speech ani gye nawuliriza nange neefuuka bwe nti tomanyi ani agenda kulaba kyosyalinze ku ssimu yo, tomanyi tekigenda mukola mbwongo bwe, tomanyi bw'ogenda mutereeza, tomanyi bw'ogenda muteeka ku layini. Mugende maaso tewenyoma muganda wange, omulembe gwe muliko, omulembe gwe tuliko mulala nnyo, tetuli mu 86. Ensi etuwuliriza, ensi etulaba. Uganda y'ensi esinga obuto mu nsi yonna. So mbasaba mukuyege bonna be musobola okuyega ng'obudde ku ssimu yo, genda otandikire mu nnyumba ewammwe, tandikira ku taatawo ne maamawo obalaga amazima. Oba kutatawo ne maamawo genda ku bakyalibo bonna obabuulira amazima. Mu abavubuka abakuzeekuzeemu oba ne boyfriend oba girlfriend mubuulira amazima. Boyfriend oba girlfriend oba batamanyi mazima oyo akumalira budde otosanga namufundira oba muwasa. Yatugamba ate nga nzikiriziganya naye gibw'obanga ensi yo engeri gyekulemberwa nga tebikukwatako oli musiru nnyo. Kidamu okulemberwa nga gwe tebikukwatako oba bapasente badde oba enguudo tezikolebwa zirekeyo nga gwe tebikukwatako oyo wange oli fala. Era bw'obeera ng'olina omuntu gw'oyagala nga muganzi wo nga tebimukwatako ensi engeri gyekulema suula gasiya. Mulaba obungi buno, mulaba obungi buno. Mbasaba buno obungi bwaffe, buno obuwagizi bwaffe tubukyuse tufuufuule obuwanguzi. Nkidamu obuwagizi tubulina bungi nnyo mu nsi yonna. Kati mission gye tulina nga generation ng'omugigi kwe kukyusa obuwagizi tubufuule obuwanguzi. Ekyo njagala gwe atulaba wane nakaseke we tuli n'atulaba mu bitundu bya Uganda ebyetolodde, njagala gwe okyeteekeko ogambe akalulu kangeeze ng'omuntu ke kagenda okuwanguza Bobi. Gwe ng'omuntu akalulu ko ke kagenda okuwanguza NUP. Tokeera n'ogamba tuli bangi nnyo, bannange bonna bagenda okulonda ne bezigenda nenonda. Nedda, genda olonde muganda wange. Akakalulu kotiikinga si just pen nti babala kalulu okataddeko omwoyo gwo, okataddeko essaala zo, kaliko amaziga go, kaliko ennaku yo, kaliko okubonaabonako. Genda olonde. Making sure baganda bo balonda, making sure bazadde bo balonda, making sure buli omu alonda. Tuveeyo ffena tulonde. Tobeerawo notisibwa tya ebwe tunalonda bajja kaba boyi bino biralamu. Kubanga bw'omala okulonda tekikomaawo, bw'omala okulonda tekikomaawo. Togaawo, sigalawo. Tobeera omu, mubeere bangi, mubeerewo, tewali tteeka lyoba omenye. Tuline mu COVID nga bagamba muveeyo mujja kulwala COVID, kati bagenda kuyiiyayo COVID omulala. So temuvaawo, mubeerewo nga muzikwatawo emuti, mulikodinge buli kimu. Ne bwe banaabagyeko intaneti atujja bbawo akabali akakaddako mu nnaku eziddako mu maaso, naye temuvaawo. Temusooka akola kuwo omulira kisinga abatuuze nkyayogera nabo mubadde kinammwe kiraba n'okutandika. Omulira
awo obudde bugende batandike okubala manyi nti tugenda muwangula muno nga bwe tugenda muwangula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bwe bamala okukabala bakalangirira awo. Bwe bamala okalangirira awo mutandikirewo okujaguza. Temukkiriza byabaka muwulira kati ate kino kikulu wali weebuzizaako lwaki akakiiko k'ebyokulonda kali Kampala n'ebirondesebwa biri Kampala naye lwaki bituuka e Karamoja nga tebinatuuka Kawempe? Lwaki ebirondesebwa bituuka e Mbale nga tebinatuuka Matugga, nga tebinatuuka Kawempe, nga tebinatuuka Kasubi? Abaffe bwe bamala okubala akalulu lwaki basooka kulangirira Karamoja? Lwaki basooka kulangirira Moro? Tugenda kalangirira. Mwenna abakulembeze kati musooke mujemijemu abakulembeze bino mbijemu abeesimbyewo njogera nammwe bannannyini nsi nabagamba muzimbe eggaali. Baganda bange musobola olina mikwano gyo bwakiri bataano beweesiga kino tusobola ekikola tebabatisatiza yes batandise n'otuteekamu ensolima era mwebereremu nefuna bakyaliibo bataano bakyaliibo 10 bwe mugenda okukunga bwe mugenda okunoonya akalulu era bwe mugenda okukakuuma. Twagala batuuka okulangirira nga mwemuli mu bitundu byonna. Kale amagye Lutamaguzoma oleda akugambye ti Uganda tetuweza amagye 10,000 tuli 4,49,000 ate tusooka namu. Kaakati bagenda kutwetooloola ti bano abasirikale bonna ebitundu 8 ku buli 100 bawagira ffe. Bino si yabiyiye bino bya ddala. Museveni tatuwangulangako mu balakisi y'amagye yonna, tatuwangulangako mu balakisi ya poliisi yonna. Mulowooza abasawo be basula mu balakisi, abasomesa be basula mu balakisi, baani abasula mu balakisi? Baganda bange abo abasirikale bagenda twegattako ng'ekiseera kituuse, bagenda kutwegattako banaaba balaba nga twemeddeko. Ebiseera bingi beba tukwata olumu bamala okukwata nga akakoosi ke kali wali kakulengera, bamala okussa mmotoka ne bakutwala bagamba obi mwana mutulwanirire natulaba embeera gye tulimu tulwanire baganda bafaabo. So temubeera na kutya. Sibasuubiza nti tewagenda kubeerayo emiggo, bajja tukuba emiggo, abamu bajja basiba, bajja nakutayo abamu naye tebasobola tutta ffenna. Nyanza kibagambye olunaku lwaleero nti Museveni yagunda dda tewali pulezidenti wa Africa ayagala mwesembereza. Olowooza ani ayagala okwesembereza Nakyemalira? Ani yali ayagala okwesembereza Mugabe nga ali myaka 9? Oyo Namukadde ani ayagala omwesembereza? Ani gwaba erinnya eddungi? Tabatiisatiisa, twamwetoololwa dda. Bakukomye nga mumaze okulonda ekiseera kituuse olweggulo batandise okubala balangire wammwe tandikirawo okujaguza. Beera ku simu yo nkakasa bajja kwongezaako okujjako intaneti naye ate era bajja kubaawo empuliziganya endala y'abaffe kambuze. Bwe bajjako intaneti baba bakusibya amagulu, bwe bajjako intaneti baba bakusibya emikono, bwe bajjako intaneti baba bakuteeka eddoboozi lyo. Mutandikirewo okujaguza. Mujja kulya ne ku mutalo omulala nga bajaguza, ne ku mutalo omulala nga bajaguza. Akasajja tukaleege tukagaale nga tebamanyi okakwata, tebamanyi obatandikira, ekyo kijja kusoboka. Awo byabakama baba teyebeereddemu naye atandika ebiboozi bye. Ng'abantu bamanyi kye baalonze, ng'abantu balaba bawangudde, kubanga kulonda kuli zidi arafumu zonna twasiina era ku mulundi guno tugenda zikuŋŋaanya. Eggaali zammwe zennyini ze zigenda okuŋŋaanya DRFOMS. Yemwe mugenda okuleeta FOMS nga obujulizi obw'okuwangula kwaffe. Baganda bange kisobokera ddala. Twabagamba sample eya protest vote twali tugenda gitandikira Kawempe waali watono nnyo. Ne baleeta zimmamba ne baziteeka ku polling station ne bakwata abaana bonna ne bakuma buli omu nga mulimu ne candidate. Batuwangula batwabawangula. Kati kikyogamba what are you talking about? Mugende mu kulonda kuno. Number 1 nga mumanyi kye mwagala. Number 2 nga mumanyi kye muli baakabi nnyo. Njagala okubakakasa
nti Museveni bw'anaalabanga mumugobye mu kalulu kubanga naye ajja biraba n'ensi yonna egenda kubeeraba. This time around, in the previous election, the USA election observers were blocked from observing the election. The European Union election observers were blocked from observing the election. This time around, everybody is going to observe the election. That is why we are able to campaign. That is why they are shying away from beating us. And I want to stand here and send a message. I want to send a message to the East African community. For so long you have been complacent. You've been complicit to the suffering of the people of Uganda and other countries in Africa. People are being massacred. We are aware that there's a plan to massacre the people of Uganda, and the world is watching. To the African Union, to the United Nations, we the people of Uganda are going to liberate ourselves. We are waiting to see you silent like you were silent on the genocide of Rwanda. We are going to free ourselves. Mababuka bali wano saga muloze nti mbasudia bwobenye simu ya sereza genda ku TikTok yo ng'ovudde wano, genda ku YouTube ng'ovudde wano, onyigemu Nepal NEPAL eyensi bagiyita Nepal. Abaana bano bajenizi myaka 2 n'okukka wansi bagobye nakyemalira. Ogamba otya nti Uganda tetusobola nga mulimu naffe mulimu nammwe kikyogamba naawe? Luno olutalo luli wakati w'abanyigiriza, olutalo si lwa mawanga si lwa madiini. Baganda bange nze mpasa Mwankole, abaana bankole baakowadda bajogebwa bagobebwa ku mataka. Kano kagurupu k'abantu batini nnyo babakowa Mwankole kyokolaba tebakkiriza abantu b'Omwankole kulonda, babalondera bulondezi. Nagenda ne bangamba muko gwe muko kale nno we wamwe wakiri musobola okulonda ne bakabba bobbi ffe tetulonda na kulonda bakwaka MP ne bagamba president babalondedde dda nammwe mutununule bakoye tununule bakodomi bange tulaba nabo Mwankole abaana b'ebusoga bo baalayidde dda bakobye otingobi iwe jamaiso ife tuliwo tukubye nti be bakobye nti be ate obusoga bakoba nti be abategeeza be kino kino walimuze mukiraba mawanga amalala gonna tusobola okikola mu Uganda, tusobola okikola mu Uganda. Ate ngo bali babagoba tebalonze na kulonda bekyanga bwekyanzi ne bagamba naye lwaki tumugoba kakati ffe tugenda kulonda lwaki ffe tuli more organized kino eno democratic revolution tuli more organized tutugenda kugoba omubbi nga twalonze nadda gwe tuzaawo. Yes, bwe tunakola kino manyi nti Museveni akulaba kati. Bwe tunakola kino amazima ga Katonda muggulu mbalayirira nalunkumanzaala baganda bange bwe tunalemerako baseeyo babiri nti bapoye nti nedda bakyalumba mukirusammoa ne batta papapapapa muzeeyi tuseeyo kati 20 have they stopped? No, they are still coming. Gatumba papapapapa ne battayo baseeyo bameka muzeeyi they have killed now 50. Have they stopped? Muzeeyi they are coming and now they are near Entebbe. Nga tusonga amazima ga Katonda Museveni agenda kola ekimu ku bibiri, either agenda kugamba bannange mwagala kituteese oba agenda kukwata kakokola tondeka nnyuma. Naye ebyo byonna okubeerawo baganda bange nga tukozeseza period eno, nga tukozeseza season eno ey'okulonda, nga tukozeseza season eno okumala emyaka 5 babadde tebatukkiriza na kutuuka mu bantu kyaki wakiri emisa bagisazaamu nga Bobi Wine tazze, nga n'enguudo tetuziyitamu, nga n'ekitebe kyaffe bakirumba, nga bakozesa baganda baffe n'abo abali mu kibiina kyaffe ne babawo obusente, nga balonda abantu bonna bagezeeko tukakanya nekigaana. Mbagambye olwedde bagezaako n'okunomesa okunominatinga nekigaana, kati gyabawunyidde na nominatinze ate tumalira Ntebe mu Ntebe tumalira. Ebyo byonna baganda bange maze okubalaga bwe tugenda okikola, naye bwe tumala okikola, bwe tumala okuba nakyemalira, ekyo nakyo kibuzo kikulu nnyo, kubanga bwe yali ku myaka gyange Museveni yajja nayogera bulungi nnyo nga bwenjogera, nga basuubiza bingi nnyo era ne tukkiriza. Naye njagala nnyo mbalage wadde tulaga baganda bange bino byenjagala tukole birimu obulabe, birimu n'okusibwa,
birimu n'okufa naye kiki tugenda okufuna basenga bababuuza bagala kujjako Museveni atufuze bya atusiza obwavu naye Bobi Wine agenda kuwa sente agenda kusa sente mu nsawo yo nedda sigenda kusa sente mu nsawo yo naye sukali sabuni gw'obulaka kanga tetumusala naddako sabesa tukuba tetusade mu nsawo yo abaffe kankubuuze omuntu yenna yena wano okulwala malaria okufuna eddagala n'owona ekitono nnyo ng'oyinamu ekyetaano ekyo bwe kibaawo ne tubanga mu ddwaliro wali amalagala ng'akasenteko kasiba ku luuzi ne kasigalako kiba tekitadde sente mu nsawo yo baganda bange babuulidde olwedde nze mummanyi obukono obuddo era bwe tunaaba tuzimba ensi banzimba nsi yange banzimba waffe amakubo gaba g'abannaffe gaba g'abantu baffe tubagambye bwe tumutuusa mu buyinza tugenda kuzimba amakubo ga Uganda kubanga sente weeziri baganda bange buli mwaka kakino kakibabulire njagala mukimanye bino biwandiiko bya IGG ate gwe bagobye Betikamya bwe twali e Kawempe ayina akabidiyo ke yakola era njagala mukatunuulire kuba n'abakozi ba Museveni munnanga olumu emmandu abaanike manyi okubatikka ku mutwe ne boogera amazima ne babyanika Betikamya yavaayo n'akugamba Uganda si njavu wabula sente zibbibwa bubbibwa mubadde mukimanyi nti buli mwaka batubbako triliyoni 10 triliyoni si biliyoni si miliyoni biliyoni erimu miliyoni 10 triliyoni erimu biliyoni 10 triliyoni erimu miliyoni omutwalo gumu batubbako miliyoni emitwalo 10 buli mwaka oba muntegedde bulungi esente ezo ekyegeza mu myaka 5 batubbyeko triliyoni 50 batubbyeko miliyoni 50 ezo sente zisobola okukola enguudo z'omu ggwanga lino zonna kolansinga kwe kulina akakuba akagenda ku luzzi tebakola makubo gano kubanga baagala babakumire mu mbeera eyo mubeere baavu omwavu yafugika omugaga tafugika baganda bange enguudo zino zonna tugenda zitereza amasomero gonna gagenda kuterera abasomesa bagenda kusasulwa n'abaana abasoma gavumenti ejja balisa emmere ejja banywesa obuugi nga bulimu sukaali n'amata ezo sente si nyingi nnyo manifesito yaffe twabategeeza nti ng'oggyeko abaana okusomera obwereere okuva mu nasale paka P7 tebagenda kusomera ku mbuto nkalu bonna abasome ya Museveni nga bonabo Sewungu bwe yaginnyonnyola ate nange nzikanya naye ti omwana bw'asomera obwereere ku mulembe gwa Museveni era abaasomedde bwereere agenda kusomera okuyiga kuzannya dduulu nakomawo si bwe kigenda okubeera abaana baffe namba 1 abasomesa bagenda kubasasulwa nga basasulwa bulungi ate nga baliko ba inspector abakebera abaana basomye twagala ng'omwana asomedde wano e Kakoge oba omwana asomedde e Nakaseke ng'alina standard emu n'omwana asomedde e Kisubi omwana wo bw'aba mugezi abeere ng'asobola okusomera e Kako ng'asobola okusomera e Kisubi ng'asobola okusomera e Makerere abaana aba primary gavumenti ejja kumakinga sure nti omwana buli mwana afuna ekikopo ky'obuugi nga kirimu sukaali nga kirimu amata n'eggirimu ekyo si kinene nnyo kubanga gavumenti ejja gamba engeri y'okutumbulamu abakyala n'okubeera n'akasawo ke n'akasente mu nsawo twagala abakyala n'abavubuka bakole zi projekiti entonotono naye nga gavumenti etaddewo akatale buli muntu ng'alina essomero lyawo amagi kuba buli mwana alina okulyayo eggirimu buli lunaku ebyenfuna mu nju bijja kutereera naddala eri abakyala n'abavubuka ate n'abaana basome bulungi ebyensoma bigende mu maaso Uganda yeyagale zize ngambagamba nti sente weeziri Museveni akwata triliyoni namba agenda atambula mubadde mukimanyi Museveni akozesa biliyoni 2 buli lunaku ulira biliyoni 2 buli lunaku si buli wiiki nga n'olumu emyaka kimuzitowerera n'asiba nga yeebase naye biliyoni 2 nezigenda Museveni asimbula emmotoka 50 akozeseza biliyoni 2 ng'agenda kulambula projekiti ya bubizi 3
baganda bange ezo sente zakozesa jako half. Museveni akozesa trillion namba ze billioni 10. naye nakubalira abaana baffe ne bwaba mugezi atya tasobola genda nasoma Makerere bwa lawyer kubanga basazaamu government sponsorship, tasobola genda Makerere nasoma social sciences, tasobola genda Makerere nafuukanga Kyagulanyi kubanga bagamba tetulina ssente. Makerere University eyagala billioni 8 kitegeeza bw'okwata Makerere University n'ogiwa billioni 8 osobola okuteekawo order y'abaana bonna basomere bwereere ne basomera bwereere. Museveni akozesa trillioni namba ekyo tekibeera na 10% ku sente za PDM. Tuzze tubagamba tujja kukwata olubajjo tuteeke mu by'enzijanjaba, amalwaliro gabeere ga bwereere, bodaboda enkubye, omukazi w'omukubira okozesa simu ya ddwaliro, n'engoye ezayulisa eddwaliro likuwa engoye empya. Ekyo mu Uganda empya kigenda kubeerawo. Amalwaliro gonna gagenda kubamu amalagala. Olunaku lwa leero Uganda efiirwa abakazi 20 buli lunaku nga bazaala. Buli lunaku. Eno lipooti ya Ministry of Health. Ate Ministry y'ebyobulamu egezaako okukakkanya bayinza n'okuba basukkamu nga tebagala kukiisa. Naye tufiirwa tutya bannyinaffe ne bamaama baffe 20 buli lunaku. Tekigenda kuddamu kubeerawo kubanga ekitta bano abakazi azze tekuli masannyalaze mu ddwaliro, azze dokita taliiwo, azze tewali gloves, tewali mama kit. Ebyo gavumenti ejja biteekawo. Era omukazi yenna yena okufa ng'azaala wajja kubeerangawo okunoonyereza n'abasawo basobola okusibwa singa omukazi afa ng'azaala kuba gavumenti ejja kuleeta ebyetaagisa byonna. Ate n'abasawo tujja kuba tubasasula bulungi, abasirikale tujja kuba tubasasula bulungi. Tuzze tubagamba twakyongerako $220 kati ekiddamu ti omusirikale atandikibwako ajja kufuna akakadde kati mwe bafa ofisa baliwa musuula emiliyoni namba atandikibwako. Abasirikale abo temubakyawa si balabe bammwe, okukakaza nti si balabe bammwe. Olede bakulaze nti muzibaasi fenna enkyukakyuka yiwangula, so temubalaba bubi. Embogo zembala ze babakuba ziba oda. Ezo oda tugenda zijjawo tubawe oda ennungi ezisaabamu ekitiibwa mu bantu. Ate nabo bajja kwangala eggwanga lyabwe kuba bakazi baabwe bajja kuba balina ekyokukola. Bajja kuba tebakyasula mu Uniport kuba bajja kubaawo ennyumba ennungi ez'abasirikale, bajja kuba baweebwa ekitiibwa. Tewagenda kubeerawo obusosoze mu kupromootinga. Oba bakurikulutingira Kotido, oba bakurikulutingira Kiruhura, oba bakuwandikira wano Nakaseke, bo kinasinziira ku bulungi bwo n'amagezi go n'okuyigako. Togenda kuddamu kisanga nga bajenero bonna bava ku kyalo kyekimu nga boogera lulimi lulimu. Tekigenda kubeerawo. Bakubira Museveni byakuŋŋaanya abayimbi abasomesa b'eggwanga, era bafudde kyamuyamba n'abanga afudde kubanga kyandimulumye nnyo Kambeero okulaba banne be yalinga nabo abayimbi ab'ekitiibwa abaabuliranga eggwanga nga bafukamidde wansi basaba omuntu gwe basinga obwongo, bamusabiriza basobole okulya mu bantu baabulukwe. Nze ndi artist ne ba artist be Uganda basuubiza nti mu Uganda empya mugenda kuba n'ekitiibwa, mugenda kubeera ne copyright longo, osobola okuyimba oluyimba lumu n'olulyako emyaka n'ebisiibo. Ebulaaya bwekyo bwekiri, Abanigeria bwe batyo baakulaakulana. Bono Museveni anoonyaayo abo ab'emyoyo emitono n'abayita nga bamanyi amazima. Eyabadde ayimba ku gavumenti enkya n'alya ebigambo bye, eyabadde ayimba ku bikyamu ebikolebwa enkya n'alya ebigambo bye. Tekigenda kubeerawo. Era mu basaasire baganda baffe abo kubanga tebamanyi kye bakola. Ate nabo bajja kusomesebwa ng'abantu abalala bonna. Ekyennaku nti nekye tusomera tetuyigirizibwa. Tumanyi nti abagezi bokka be bayita history, be bayita science, be bayita mathematics be b'omugaso mu ggwanga. Nedda ebyenjigiriza ebyaffe twabitenyemu section 4. E esooka ya academics, E eyokubiri ya arts, E eyokusatu ya athletics, E eyokuna ya agriculture. Etya yes, olunaku lwa leero tufokasinze ku academics zokka. Twagala balooya, ba engineer, ba doctor n'abalala. Naye tubali abaana nga talanta ye si yakwata bintu mutwe.
ng'omwana muyiiya nga tatontoma ne batontoma, nga tayimba ne bayimba, nga tazanya ne bazanya, tasiiga bifaananyi ne basiiga. Abo abaana twagala tubapromotinge kuba mu nsi mulimu abasajja nga ba Leonardo da Vinci nga bamanyiddwa emyaka egisukka mu 5 lwa kusiiga bifaananyi. Tulinamu abantu nga ba Michael Jackson, tulinamu abantu nga ba Bobi Wine. Tatwala okubangula omuyimbi naye osobola omufuula nga nze. Twagala enkola ebeerewo mu masomero gaffe n'abaana gwe munazaala nga Uganda myaka 5 egijja 12 ng'esobola okubeera ne ba Bobi Wine 10, ba Bobi Wine 10 nga tubasitudde kuva mu ssomero, ne tubeera n'abayimbi ab'amaanyi abaagala ensi yaabwe. Kansinzire na wano nebaze bayimbi bannange abaala bomulamwa bakingisa babigi aye n'abana bali balinda bali kwagala nsi yammwe. Eyokusatu ya athletics. Athletics mwe muli okusamba omupiira, mwe muli okudduka emisinde, mwe muli okumegana ekigu, mwe muli okuzanya ebikonde, mwe muli okubuuka n'ebirala bwe bityo. Baganda bangawo Uganda etiriddwa ssente nyingi. Ku mulembe gwa Amin yali agala ensi ye, Uganda yagenda wala nnyo. Katonda wangule ne African Cup of Nations. Singa twagendera ku speed eyo looza singa twakaleta World Cup emirundi ng'ebiri oba esatu. Baganda bange mu masomero gaffe tugenda kutumbula talanta nga kitandikira mu ssomero. Tujja kuleeta abasomesa nga beekennenya, ng'olaba omwana n'ogamba n'omwana si mulungi mu sayansi naye n'omwana mu mupiira muyitirivu. Tujja kuva mu masomero nga tulina ba Ronaldo, nga tulina ba Messi. Kisobokera ddala. Esembayo egenda kubeera ya agriculture. Okumanya abatonoonye baatukyayisa n'ekivaamu obugagga. Uganda yabeerako kyebayita bread basket ya East Africa nga fetuyisa East Africa. Era bajjajjaffe balina olugero olugamba oludde nga mulimi. Ng'omulimi ye mugagga mu mawanga gentambuliramu eyo mu Amsterdam, omugagga ye mulimi. Man, that guy has a nice car. Is he a farmer? Bwakulaba n'emmotoka eyakabaga oyo alina okubanga mulimi. Ennyumba nga yabbe oyo alina okubanga mulimi. Wano lwaki tukyayisa basobole otubbako ettaka lyaffe. Tujja kutendeka abantu baffe mu byennima. Omwana ne bw'aba akomye mu P7 abamanyi ettaka ki eribazaaki. Abantu baffe bagaggawale. Teweetaaga kumanya luzungu okugaggawala, teweetaaga kumanya luzungu okweyagalira mu nsi yo. Ebyo tugenda bikola nga tuba mu masomero. Mu Uganda empya baganda bange tugenda kuba n'eddembe ery'obuntu. Tewali agenda kusanga kubembooko kubanga obagira ono tobagira ono. Tekigenda kudda kubeerawo omwana w'omuntu bamukwate bamutulugunye bamusaleko enviiri bamusala amagirita bamukubisa amasannyalaze bamukumire mu basement mbu bamuyingiriza lunyankole. Tekigenda kuddamu kubeerawo. Uganda empya kyetusooka okukola kwe kusumulula bonna abasibe abaasibwa obwemage nga mwe muli Dr. Besigye, mwe muli Eddie Mutwe, mwe muli Bakalanzi, mwe muli bonna abaasibwa obwemage balina okuteebwa ate ne baliirirwa. Manyi nti bangi temulinanye ennyanja naye bannanga abaana ba Uganda balinanye ennyanja babonaabona kuba ennyanja zawambibwa. Tugenda kugoba amagye ku nnyanja on day one. Twetodde bingi bye twagala okukola mu Uganda empya naye njagala bagamba tugenda kukola buli kisoboka abannansi okwetereza. Banaye tetwetaaga ffena kwemalira kabuudo olugudde Ssemuto nga lujja nga lonna lwa kolasi. Abaana bangi singa mwazimba kuno, singa kuligozi bwashingipe ku oluguudo, singa kolasi ayitako n'amasanyi. Gavumenti yetaaga kola bintu bitono. Gavumenti ne bweba tekuzimbidde kiriniki, gavumenti eyinza n'obutakuzimbira ssomero naye ebitundu biyise mu road network, enguudo zimasanjala zibere nga zibunye buli wamu n'amasannyalaze, olabe abaana bwe bakulaakulana. Abantu baffe batabadde mu nsi yonna bali mukuŋŋaanya akasente kaabwe naye batya n'okukomawo e Uganda kuba amanyi ne bagula motoka ya bbeeyi okujja ogikiryalinga wano e Uganda obusajja olina buguliramu motoka ndala. Ekyo kigenda kukyuka. Baganda baffe bangi bali mu kuyiiya bagenda kukomawo wano ng'ensi eteredde bajje ba investinga ewaabwe bazimbe amasomero bazimbe amalwaliro bayambeko ebyo gavumenti byeneebeetaddewo. Gavumenti yaffe kyegenda okukola kwe kwanguyiza abantu okukola bizinesi. Emisolo egyo egiremesa abantu gigenda kuvaawo. Baganda bange mugenda okweyagalira mu Uganda empya, mugenda okuvimba
si yemmwe bavubuka si yemmwe bakyali abato yemmwe kenyini mwe mugenda okuzimba ensi yaffe mugyeyagaliremu mmwe kenyini kuba nsi yammwe bayogedde ku butaka bwe babbira ettaka bwe babbira ettaka kyoba okola fuba tukyese gavumenti kyenjagala okola bwe maakinga ettaka lyo weeriri bwe kasita owange ojjukira ettaka lyo weeriri ng'olina n'ebiwandiiko kale okusembayo bampita Samayo ndi ku Facebook eya Sama Uganda Media baganda bange ne ku YouTube eya Kekeya Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'ayogedde ne bannayuganda abawangaalira mu bitundu by'e Nakaseke kakati byawuliriza obulungi nga bwetambudde nja kukozesa bakwata ekigalo okiwe BDN kubanga byokunakulaikinga nga bulijjo bwetera okuwakutuuza gy'okoma okubanga okiyambeko okubangulitambula kino kye tukola kuba kutambuza message bw'atasobodde okubeera ng'owuliriza speech nga bwebadde wano osobodde okubeera ng'ate ogituukako oli ku mukutu gwa Revision TV webali kubanga okyagoberera naddala gwatambula naffe kuba kubanga osubscribinga kirira wansi awola ekigambo subscribe kikwate era zenkuwadde protesting for
z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda, gwe alina ebizibu mu byenfuna, sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza, gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.